wabula olwaleero kambanjulire webusayiti yaffe empya ey'omulembe kw'osisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store wandiikamu Pichenjogerere oba n'owandiika direct awo ku ssimu yo www.pichenjogerere.com. Ffe tuyina firimu ezaalagirwa oyagala action, oyagala love story, romantic oba high school. Tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala. Nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli. Oli luddawa? Mu kyalo, mu kibuga, oli bunaayira oba obadde oyina wooli awo ng'oli oyagala kulaba ku sinema. Weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa. Pichenjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti yeri emu yokka okuli firimu enjogerere ye Pichenjogerere. Tugenda kanyonyoka mukashaka twatandika bali mu jemu eno jimu ya kabaka ayitibwa Johnny bagenda masho kwetendeka ebikonde yasheme ye kabaka one bali anti Frank kyavaita Frank shoko jenjogere muko nawe Monta papi. Story chigwe wali. Mira, I just got off the phone with the promoter for the December fight. Mvude ku simu ne promoter wa fight ya December. When you're from the card. Agamye ati agenda kuja ku card. Kid. Oshaga nawe. Ati nedda. Why would they do that? Kirwachi akole ekitunga ekyo. Oh, Frankie, you know why. Frank nawe omanye ensonga lwaki akujje kutobuuza. Nothing I can do. Tiwali kyembadde nsobola kukola. Okay. Don't worry, puppy. Naye tutya papi. All right? Tutya. Fight endala zijja kono buterevu. Geno waliwo fight y'amaanyi ebadde genda okubeera mu December. Musatu abadde alina okulwana. Wabula bamuggyeko ku kade. Nga bagamba Renoa Valera. David Castro bagenda kubeera bazanye bonna. Yadde bali nashoka abirowooza. Ne bagamba Samantha M. Rose. Naye muneeno. Kiyakola musatu kwe kujjako bandage. Ayitibwa Frank Diaz. Kagena alina dog tags. Yaliko soja. Kyava iwako ne jacket. Zino ez'abasoja yaliko mu Desert Storm. Ne bajja bagamba Jerry Falala wabula Manny Perez naye agenda kubeera muzannyolo. Musatu kyava akwatamu ebibye n'erinnya lye alijjeko Kalroka yakwata n'obugato bwe bamusazizaamu nga bagamba David Saremo ne Shakin Jaffrey bona muneeno yayitawo yeno posta gye badde bagezezaako fulumya abadde agenda kukola ne Mateo Kozma mu December nga bagamba si Di Miguel yanoonyereza abazanyi wabula Kale Wolihi yakola ku bwambalo eri yakwate kuwegekyeko okweyongerayo ninga kimulumye bambi ninga kabaka amugambye tiweebuza lwaki bakujje ku kada fete tunaba kumanya nga bagamba Jeffrey Brill yatekamu enguliko musatu yajja ne bagamba Chris Monte yakagatagata ajja birowooza kaino ka train kajja musatu kwe kutula munda nakwati kubasobola okulekera okuddeeka ninga ebirowoozo byalina nkuyanja kuba kati awo abadde ajja ku nsimbi bwe bamusazizaamu ku fighting eyo tamanyi ki kyagenda kukola. Yatula mu katwe n'ashoka birowoozo okumala ebbanga nga bagamba Salvatore Stablion ye yawandiika yali dakita w'oku ntikko yatuukira ebbali gy'akasiba gano ge maka waafubutuka bw'atuuka ebbali n'ashoka akonkona alina omukazi tebayinza kukwata kuba okujjako batyo ku kaadi olina okubaako kyokola konti wali kyenyinza kulaba suwingi tiwali gwe ngenda kusuwinga nawe biveeko siyinza gwe oyinza kusuwinga Justin asekudde neda osekudde kono ayina n'abaana babiri kano kyeka mumulabye asekudde oba yeva wano naawe lekatukabirira genda kala kansekudde kyokka Can you call someone? I'm not dealing with that. Tiwali kwenyiza kubira kono tewali kwengenda kubira sigenda kudiringa na nsonga eyo. Ze zijeyo ebyange mbavide mu jimu yaabwe.
bisiga tugenda birowoozaako oluvannyuma. What's that supposed to mean? Well, I was Kitegeeza have no more money. kitegeeza kati bwe tuba tetulina sente biri tugenda sisasula tutya. I know, I'm counting on it too, okay? Gwe tofaayo Figure something out. ngenda kubaako kyenjiya. Oh, come on. Vaayo naawe Like that. tonkamooni nganga nze ndaba obwavu butusemberedde olwedde tubadde baavu ketubaba bakusaze contract ngaeyo tugenda kukola tutya. Stop it! Lekeraawo gwe kiribaatula okulya emmere nga famire mutono ali munguliko wayi sooka olya emmere va mu ebyo. Go to basketball tryouts today? Wagenze ku basketball tryouts olwaleero? Why not? Lwaki tewagenzeeyo? Because I don't want to play. nze syaga kuzanya basketball njaga kuzanya football. Okay, tell him he's going to get hurt if he plays football. ono omwana agenda kulumizibwa singa alanyazanya football mugamba azanye basket gwezanya basket. It's the enthusiasm he needs. lwaki toteekamu ku buvumu? I want you to encourage him. njagala omwenkalejinge tomugamba bugambi bwoti mugamba azanye basketball. Why not? Why not? Because when he dribbles, he does like a real... nze mulabye tamanyi kudrobulinga alinga mujiga. Yes, I can. nsobolako ntosobola? Yes, I can. nsobola Dribble, you can't dribble. tosobola kudribulinga nali nkulabye Better than you. ne sista wakusinga Can I box? nsobola okukuba ebikonde. Box, what do leka naawe ebikonde byani byogenda okuba kuba obukono. Out of your head. Why not? togenda kuba bikonde. Oh. Now look at me. tontunuulira. That's the way you dribble, you're not even going to see 13. Can't be worse than you. naye ate kisobola kubeera mu bikonde kusinga ggwe. So what you say? kitegeeza ki kyogambye? No. ate wali kyenjogedde. And say it, I want to hear it. njagala kulya ng'okyogerako nti wali kyenjogedde tubyesonyiwe. gamugambye sobola kubeera mubi nnyo okusinga ggwe bwemba ngenze mu bikonde baba bali amasannyalaze tegaavaako. yesu kristo bannaye omuntu ng'alabye katonda watu eri mu bikonde gyabajjajjamu busente gerina amasannyalaze bagabajjeeko. This box? fuse box yefudde. Box, well, then was out. fuse box eryoke batusazeeko busazi. Did you pay Con Ed? simanyi wasasudde amasannyalaze. You want to do this in front of the... oyagala tutandike kuyoma maaso g'abaana ng'okimanyi tewali sente. Can't tell you like. nze siina kyennengera banaye ntandise okutya. Why don't be scared? leka totya naawe vaawo. Come here, it's not to be scared. kyava kwata kawaleke n'akateeka pembeeni. It's a lot of fun. Hey, just wayi grab your plate. sooka ofunawo akokulya. What? eki Come on, Fro. funa akokulya okakanyuga eno gyendi. You're not going to get in trouble. bwe togenda funa buzibu gwe kanyuga akokulya. What are you doing? ki kyokola? No, mommy, what? natuzannyamu kazannyo gwe tofaayo. Step up to where mutu abadde atandise okutya ekizikiza kanyuga wano tovaayo. ya oli musiru mwana gwe. All right, how about your sister's going to... laba sisita we ye bwakanyuga kajukira omutala amugaye nti atya mu kizikiza kati yalina okuyiiya embeera esobola at least okugjawo ekyo ekyokubanga kabadde kati ekizikiza. yateekawo engeri y'akazannyo. That's right. maama goddako kuono nedda Throw that. nti temunkanyukire emmere njamba sekula muwulidde. maama akazannyo ogenda kazanya kakibeki ogenda kazanya bambi That's right. otyo Concentrate, woman. Focus. Don't throw... lengera musaatu alina engeri sebo gyabuzaabuzamu embeera. Wait. ebiseera ebisinga tebaagala kukola bintu Watch. biyinza kuleeta kunyiiza wakati waabwe maaso g'abaana. mazima ne bwe baba n'ennaku atleast abaana bo babaleka mu ssanyu. kino kye baakola okubuzaabuza embeera ey'amasannyalaze kubanga bakimanya bajja tandika okutya. No more. Come on, guys. Just... anti mulekerawo kati tutule tulye. See? That's good. ndowooza okiraato kyatya kijigiza anti si kyakitya. What's that? ogambye ki waasi kyatya kizikiza kati ey'ensonga n'agibulizabulizaawo bwe batu ne bagera maaso n'okulya. kakanyina obudde bwetoolola enkeera waalu abaali wano baamukookona abaayi abeeno nzija boyi tokookona nnyo naawe kyava gula oluggi. Hey, can I help you? gwe nkuyamba ekyafande. Department of Housing. anti nva mu department of housing New York. bamusimba eviction notice. What is this? kino ki Sorry, man. You got 2 hours of onoosonyiwa maani olina esaawa bbiri opakingamu ebyomuve mu nnyumba ebali myogezaako kwasaganya. bamusimbye bankaluwe mujja mu nnyumba takyasobola kusasula biruzi mazzi masanyalaze ng'ogaseeko n'ebisigadde. yawulira ennaku naye nga tewali kyakola kubamu naye gano si maka gaabwe. kyava akwatamu trofi ze n'ebisigadde byonna byawangula mu bikonde. babawadde essaawa 2 bakwatemu ebyabwe. nina kyakyava akwata ebifaananyi bya famire n'akato bambi kano akayitibwa ka Justin. alina abaana 2 Justin ng'ogaseeko ne Christine. kano ke ka Christine famire yaabwe yabaddiyazi. omukazi gwalina wampeta
kyava akwatamu ebyomusatu bambi n'ayitawo kegeno balina okuyanga obudde bukyali bajja erudda. All right, how much do we have? Osigazaamu meka? Anti nyinamu 2 mu 9. No, if I sell the car, we could probably get another. Anti bwe naatunda n'emmotoka tujja bakoze tufune tunoto twongereko. Looking for a job tomorrow. No, you can't. Ngenda kuba noonya omulimu enkyako togenda kikola. Can't afford it. Okimanyi naawe olina ogeza kulabirira abaana. I don't know. Kimanyi? Hotel, let's go to hotel, sleep the night, try to figure things out. Tugende mu hoteli tusuleyo ekiro tugezeko okweyiya. Wasn't Benny? Lwaki tokubira kazini wo Beni? Williams thing. Ate sina ngeri gye nsobola kubeera na Beni n'abaana. He's been shot like 5 times. Beni baakamukuba ebyasha emirundi 5. Mazima abeera mu Kimumbasa ng'atandika kubeeza eyo baana. Louise. Nyinza okubira Louis. Olabye oti akato kamutunuulira. Yasirikirira. Yambuza ki kyokola. Kagino omukyalo ono yalina omusajja yali ayitibwa Louis. Ninga yali tamuyisa bulungi. Kyava amuddukako n'akwateko n'ajja noono. I'm fine. Just forget it. Kale ebyo byerabire. Check, please. Tomukubira simu mwesonyiwe. Kyava asaba kakyeko basasule bye balidde. Yeah, it's great. What's the damage? Yes. Tutonoonye kyekana ki? 16, that's a lot of pumpkins. Olina atandika okunnyonnyola. Na 6. $1 piece? And the fries? $3.95. Bufries The 5 and 395. 4 is what, 14? There's tax too. Dola 10 nyango gasseko ne tax omusolo. Don't forget the government, right? White tulina kwerabira gavumenti. I'll give you enough. Kale. Money, please. Mazima n'obusete bwe balina ate kwe bagenda osasula. Hey, what's wrong? White kiki ate ekituuseewo? What? What's the matter? Come on. Look, this isn't easy on either one of us, all right? We gotta be strong. Gotta be strong, baby. You gotta make a pact. No. Yamugamba kino si kyangu gye tuli ffenna. Njagala okole pact oba njagala okole endagaano mbu togenda kaba maaso g'abaana. Right now, let's just stay together. You got. Njagala tusigale fembi kati. Kyagala ove maaso mu mbeera. Tukaba abaana bakulaba. Tujja kweyiya. Weesegedde. I love you now. Come on. Let's pay the bill and go to sleep, all right? Tugende tunoonye we tuyinza okubuyibwa. Let's take the kids outside. I need a moment. Gwe sooka otwalemu abaana ebweru ngenda kwetaagamu eddakiika okuwummula. Kansasule birugi pumuliyeko ne 1. Basigaze obusete butono kyokka ate ko balina n'osasula bye balidde. Mukazi watu kyava kakkane bali. Yasooka n'alowooza. Kiyakola kyava akwata sente zaabwe ze balina osasula. Ez'akabiiru. Naye fula kyagenda maaso n'okuba. Kalimu ekaloba. Akabakozeeko. Mukazi watu bambi yalabanga okusasula gino bagenda kufiirwa. Olwedde baavo kamala. Yapanuwa bupanu ne sente zonna. Kalinga bagamba oluvannyuma lw'emyezi 2 bamaze okuyingira embeera y'ekyavu. Musatu alina eyo gy'akola. Poota bano bapoota abaweereza construction site. Enough things on my mind. Nyina abagira laba bloka bwe jigwa. How you doing? Kali mutumba avuga okola kikono onsonyi wa mukama wange. Clean it up. Bironde wototoshirwala. Alina mwe muyambeko mubijjeho. Kirikatu kakashanga kakusasula. Rodi na jata niko basasula. Kine ekye baba sasula $5 buli lunaku. Lwe baba koche bapotaji baba sasula $5. Ye ba mu 5 kwolo. Give me 75. Iyo mpada 5 tutoina kupacha mu 5. Oh, come on. Oyashija broka za fenje nyino zichasulira. 50 cents each. Lekana olinga ngama ti buli emu ya 5. Come on, man. All I'm saying is that 10 bricks if it. Chingama anti bricks 10 kyeje kuti. Tuyinza kunsala ko sete zange zozonna. You know what? I don't got time. Omanyi? Sina kasira kakayana. Kankuwe $5. Respect me now. Wabula toddamu kola wani wafwe genda. It's your choice. Kiri gy'oli salawo. Kyava alowooza. Keep it. Yamugamba kimukale ekisigaze kantwale gana 5 olwaliro. Hey, you know if you got any work coming up in the next few days? Omanyi agenda okwate kuba okujja mu nnaku 3 eziddako. Lights and decorations all over. Anti Christmas yesembera decorations zajjudde buli wamu wonna. Abadde yagamugamba ku kyebikonde. Oli yalowooza mu Christmas kyava akwate kuba asuleyo. Yajja asobola okuddeeka. Leero akoledde nusu 5 gokka $1. Kina ekyewunyisa tebakyalina n'amaka gye babeera mu kiyitibwa shelters. Bamasiikini gye bakasiba
kwegamba ba homeless abatalina maka wa kusula. Musatu yateeka family agezeeko okuyiya yajja ngeri gye balina omwana omuto yali tasobola kukkiriza mukazi kutandika kuyiya nsimbi. Mutumba avuga okimanyi nti onkanzi kyekigenda maaso. Kigamba akafu kano njaga kateeka mbeera ya Christmas. Si wabi kyokoze si kibi. How was work? Mulimu gubadde gutya? $50. Wayi nkoze ya 5 lwaleero. Usually make 75. Batera kuwa 75. Usually. Anti bulijjo ofuna 75. Kyokka teyaga abayombe kubanga abantu bano bayinza obaswa. Ayinza oswala mu bantu. Bakyogerako mpola mpola nekigwerawo. Nakya naye kimuluma ne munaye embeera yajja. Justin's outside playing with some friends. Justin ali bweru agenda maaso n'okuzannya. Playing with some toys of Salvation. Christine ali wali eri azannyisa bitoys bye basudde okuva mu Salvation. Okay. Mulenzi yagenze kuzannya n'abasigadde. Tekyava akwate kuba jasika n'akawala wekali. Waliwo kinamukadde gye kazannya nako. Christina. Oyani? Smelly. Oyo kyali wange mupya. Story kigwe. Va wano. Olisajja kulota nsi n'okuzannya akatandika. Bwe mutwe mukwata abaana b'abanamu. Sulayo. Sajja kuluma kimalirikana katombuli kazanyisa. Yali jawo misinde. Kyatuka ekisa kyakwebaka. Keno kyava akwata omutete, ayina omutete gw'ensimbi gw'abakuŋŋaanya. Waleete agiteeka ano ku pembeni. Kubanga akimanya abantu bano babbye Kamala. Baba we bitanda 2. Kati naye asula ku luno omwana we. Nakya n'asula erino oli omulenzi. Bwe batyo bwe baagwa. Ninga kati bambi bamagyewo emyezi 2. Musatu ayiya nsimbi. Kuva ku lunaku luli. Budde bwakyenkera. Kyava akwate kuba okusituka. N'empeta ey'obufumbo ebaako. Katonda watu. Sawa yagenda kuyiya nsimbi. Budde bunyogovu Kamala. Ketegere kuza amaaso okwekkaanya obulungi bw'ati. Ayina kyatalengerawo. Kyava akinoonya. Katonda wange. Angie. Kyava ayita Angela. Angela. I can't find my jacket. Munaye jaketi yange buze simanyi wa gyeri. Jaketi yo? Stole my jacket. Muntu omu yabye jaketi yange. Can't believe that. Osobola okikkiriza ekyo. Kyokka kyekintu kyokka kyeyasigaza okuva lwe yakwata ekkubo okuva mu magye. Katonda wange. Yakwata ekkuba gyasika n'ono. Director waabwe. Talk to you for a second. Nsobola okwogeramu nawe akatono maama. Last night I need to file a report. Waliwo omuntu yabye jaketi yange njaga filinga report. I'm gonna find you. Follow me. Kirungi nkusika ne ssebo. Jangu ngobere Mr. Diaz. Kyava agoberera nakyala. Ono yeebuuza ki ekigenda maaso. Owaayi buli kimu kiri okay? Believe this. Tosobola kukkiriza kyo kigenda kugamba. Yeah, I'm gonna believe it. Nange mbadde sisobola kikkiriza. We gotta leave the shelter. Owaayi tugenda va mu shelter. Lwaki? List that I put us on for the apartments. Ojjukira nti nagezaako okuteeka application ku apartment. They called us. Batukubidde essimu. Waliwo ennyumba gye batufunidde. Yeah. Osaaga kono nedda. For Christmas after. Banaye Christmas tugenda girira mu muzigo. Tetugenda kubeera mu shelter. Okay, I gotta see the property manager in about an hour. Oh my Didn't I tell you? Kyagamba nti tujja kuyiiya. Me too. I'm just too right. Mutuufu nange mbadde kumisinga. There is no Santa Claus. Tunaalaba Santa Claus wano kuno Santa Claus taliyo naawe. But everyone's house in the whole wide world. Gwe teweebuuzaamu Santa Claus ajja atya okubanga asobola okugaba ebirawo mu nsi yonna mu lunaku lumu. You know what? Tekiriyo. Santa already came. He Wama Santa yazze dda. beautiful apartment. Yakuleetedde surprise ya apartment. Oh.
nze mbadde njagala eri yaffe enkadde You know what, Pop? yeetaaga ne kaddolembo I'm gonna call Santa. bw'oba olina kyeweetaaga kyonna ngenda kubira Santa Claus agenda kikuwa If you want, let me get. kyonna kyeweetaaga Santa Claus agenda kuwa mmaye waayi Gotta go on. nyina okwate kuba ogenda Troublemaker with you and genda ne troublemaker oyo nze onsigalizo oli omulezi omuyita troublemaker Anyway, Justin can't. nyabo nje gwosimba omuntu owedda lwekamala Stay here. lwaki sikigala wano me, that's why. Come on. jantugende vaayo Bundle up. You can't go out like that. tusobola kukwata kuba ogenda bweru bwotyo 5 blocks from the subway, then couple. leka naawe ngenda kulinnya kabaasi mu sabwe leka Back here. obudde bunyogovu bweru kyemulina okukolako wano mu budde Keep telling you. gwe tofayo ngenda kudda n'ekisumuzo ky'omuzigwa okitegeera bulijjo kye basabirira mukazi watu yassa n'ekikowe n'agamba mukama atwagala atooba tugenda kubeera mu apartment gye tugenda okulya Christmas Come on, let's go. yatufulumayo ne ka Justin Here. kati alina okukwata ekuba ogenda osasula It's not safe. bajja I can protect myself. Oh yeah, you can. kamugamba lwaki tondese wano kono wano wali tewali chef Oh yeah. nsobola okwerabirira tekalina mujjola ate Yeah, let's try something. nakajje mu kasasiro It's got from a friend one. leka tulabe What the hell you doing with this, man? kati kanakambo kakozesa kigwe What you What? carry shit like that? What toyinza tandika kwetika bintu nga bino So. Oh, you did? nsobola okwetaasa okakasa Yeah. You could? Yeah. osobola okwedifendinga nti taketise paka wangi Yourself. What you kati njagala ondage nti oli musajja What you gonna ndaga nti oli musajja wekyanga yourself do? If you nbaako kyokola okwetaasa can stay here all day. nikekyanga bwe biganye I thought. olaba kyegambye Asshole. katofaali gwe Got you with a knife again. You hear me? syaga kuddamu kusanga na bwambe Whatever. kyonna kati bwe batyo bajja balina kuyita eno wansi mu sabwe then kulinnya katrain okweyongerayo kati yajja nako guno gwe muluniko obusosotani kotambula nako nakyala akamwada asobole okutwala oli mu ddwaliro kubanga alimu engeri y'olulwadde lusujjasujja kati yita wansi awo tetugenda sasulawo boyi Go. genda obadde kinawo tandika tayagala kusasula bwayita waliye nayita waggulu bintu bya kiyaye kati bajja batambula tambula nako gwe storage kati batuuka ku apartment gyagenda ogijja bano bwe bamukubidde essimu bakolanga babuloka bamayumba Hi. abayi gye baliko nyabo Diaz, I'm here to see Karita. bampita Frank Diaz nzize kulaba nnyumba gye bampitidde kwe kutandika ogyekkaanya mulimu ebintu tayali Oh. kiyungu kiryoke mama ajja kusanyuka mazzi kwe gali kiryoke masanyalaze gakattere katoka gye bali ne kasooka kekkanya ebweru waayi sooka ojja olabe wano nengera Stay, man. eyo no Yankee Stadium yaba baseball Okay, Mr. Diaz. Mr. Diaz For 1 a month, tujja kwetaagayo omwezi included first and last month's security kwegamba otuweeyo n'omwezi ogusembayo security rooms down the hall. This is it. ndowooza kyekyo ebisigadde Oh, it's not exactly where God left his shoe. butuufu wano tewafana katonda w'abalesa engattozi naye You can, tujja kutobawo nawo That's great. That'd be great. okay if you're handy, you can. bw'oba osobola okuyambako osobola otutereereza bino Just put a little muscle to it, man. abyo tebirina bizibu nja bikonkona biddewo Change the floors. ekyokusiga langi nsobola okukyusa flo byonna nja bikolako ebisigadde okulongoosa ennyumba eno Go back to my office and ndowooza tudde mu yafesi filled out. tugezeeko okufiiringa paperwork Yeah. I would love that. tugenda kujja tofaayo How great is that? bwe tufa akafo kanyiridde Okay. lodi akafo akasimye kakaino bamusimba fayiro waliwo foomu zalina okujjuza The application, you need eyo bagita application olina ogezaako fiiringa you need kukwata peni Yeah. okitegera nti buterebu kakaina ekisinga mukyala tuteyasoma kyokka tetayagala kusoma maaso ga katabani twafudde dda naye waliwo obujemuzeyi Yeah. You know what? Do you mind if I ofaayo bwe mbijjulijana ebweru oba tofuddeyo ati walitabu bijjuze kasi obijuza gwe n'obijja nze kyenjaga kyokka kati yatuuka neyefula abiisaayisamu amaaso ninga tewali kyasobola kusomako baani mukyala tuteyasoma
nicho katayaga swa amasho ga katabani omanyi Yeah. gwe kwata wana soko juje byo mwana gwe lwaki bijuje gwe Can't you do it? lwaki gwe tobijuja My wrist is killing me. mani mukono gwange gwamenyesebwa kwandika bulu nagenzi nenkube ngumi mukono gumenyeka My wrist is killing me. What? tichina nkugamye nga uzinjita And then anything you don't understand, just ask. kyona batutegedde buuza tuteekawo kyotamanyi gwe kyotategedde ng'obuuza Here's your application yo mama yino And here's. kati omutabani ebikinga byonna yabijuja Actually, it's 398. bamusaba $400 Get you. yabawa bisatu Right? 98 n'agamba ebibiri ajja gireeta kuweja ebina You didn't fill out the employment section. naye ate employment section togifiirinje I'm between jobs right now. anti naku zombadde nkola ku mirimu ebiri One of the requirements in qualifying ezimu requirements ezibeera zetagisa okulifayinga ofuna apartment But I do. I mulimu go off the books. wabula olwaleero kambanjulire webusayiti yaffe empya ey'omulembe kwosisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store wandiikamu Picha Enjogerere oba n'owandiika direct awo ku ssimu yo www.pichenjogerere.com. ffe tuyina firimu ezaalagirwa oyagala action oyagala love story olametiki oba high school tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli oli luddawa mu kyalo mu kibuga oli bunaayira oba obadde oyina woolyawo ng'oli oyagala kulaba ku sinema weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa Picha Enjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti yeri emu yokka okuli firimu enjogerere ye Picha Enjogerere. That's all. anti nyina omulimu gwenkola Auction and- guli off the books kwegamba tibaguma nnyo nga gwa makulu can't put down that you work off. sisobola kiteekako mbaokulyako off books bakama bange tebakikkiriza Christmas. That won't work. anti emirimu ngenda funa oluvannyuma lwa Christmas konti tekijja kukola A guaranteed form of income, I can't put ekintu ekimu ekiri guaranteed on the list. okunya nga amaseeka kasatu olina omulimu wabula ngenda kuyita omuntu omulala ali ku lisiti w'ennyumba I can't give you the apartment sisobola ku apartment mentally employed. nga tolina mulimu Your name will go back on the list, and when another apartment erinnya lyo ngenda ddisa ku lisiti at you. mulaba bwana abazze Family's in a shelter. bwe tubeera mu shelter I can't do it anymore. sisobola kubeera mu shelter tetujjasobola kubeera mu shelter nyina abaana babiri n'omukazi I don't know what else to tell you. simanyi kira kyakugamba When it's ours and we can move gwe ngamba nti mu ssaawa ntono nnyumba yaffe ffe tuyingire nedda on this Christmas. waye Christmas nsonyiwa mpaamu akadde Please, I promise you, I have a job. nkusuubiza ngenda kuba nfunye omulimu oluvannyuma lwa Christmas There's nothing I can do. tewali kyensobola kukolera muzeeyi And if I put you down ate kyenga nkuteekako and get caught, nenkwatibwa lose my job. nange nafiira omulimu gwange ate nange nyina famire Just wait for me outside. gwe sooka onninde bweru Justin Give her help. bw'oba oyetaaga obuyambi mpita Let me explain something to you. leka mbeeko kyekunyonyola maama oba osanga onokitegeera Stan, me and my family, we've been having some hard months. And all we want is nze ne famire yange tuba tufuna emyezi emizibu Christmas. That's all. kyetwetaaga Christmas at least girirako mu nnyumba And I know what you. kyenkusaba kyokka Imagine having children and kale gwe kubamu akafaananyi ng'olina abaana whole floor. mazima nga babeera mu shewuta ewabeera mama siikini Understand? omanyi bwe kibeera Imagining that for me. gwe sooka okikuwemu akafaananyi And your position. osobola otegeera ekifo kyo Live here, we're in your shoes. bantu bangi abazze nga bali mu mbeerayo Said. naye nga bwegambye bonna kyembagamba okufiiringa fom nogezaako kukakasa ti balina omulimu oguli steady oguli on the books not off the books Nothing you can do. tewali kyenyinza kukola ko tewali kyoyinza kukola kyava asituka Let me ask you something. leka nkubuza ekibuuzo Those tenants, abo batenati shoes, abajjidde mu mbeera yange want to fall for this country. bameka abali balwaniriddeko ensi eno mu gulf Me? It's a simple question. How many kibuuzo kyange and fought? I went bameka up and fought for this country. nze nakwata ekkubo nengenda nwanirira ensi eno ng'okaseko ne famire eyo gy'ogamba For me to, nendusikinga obulamu bwokakasa nti gwobeera obulungi for you and your family, n'abaana bo put anything on the line for me and my family. n'ogamba tewali kyoyinza kunkolera nze ne famire yange Yeah, si bwe ŋŋambye konera bwe kiri it's just like that. ekyo bwe kito bwe kiri Wait. sooka oleke togenda wala muzeeyi Come back, please. sooka ojje Do you get a check from the government each month? ofuna cheeke okuva eri gavumenti buli mwezi I don't get a dime. tewali kyenfuna wadde ekikumi I leave the office at 6 tonight. woofiisi nzigalawo saa 12 Yours. That bw'onooba ofunye wakalimu n'okonfaminga nti omulimu gw'olina guli on the books
ekyo kyokka kyensobola okukolera nja kuteekako sigenda kubira muntu mulala wabula bwe kigaana enkya ngenda kubira omuntu mulala atwala ennyumba. Yawulira essanyu Alicia wasobola okutandikirawo anti weebale. Thank you so much. Weebale nnyo nnyabo sinza ate oba simanyina kukwebaza kusukako wano kati naayinayo essaawa ntono nnyo asigaza essaawa ndozanga 6 yakwate kubona afuluma ebweru yeebuuza kati muli mukigo agenda otandikirako. Ekizibu kyalina butaasoma ekyo kyakimanyi kyokka tekizibu ogezaako okufuna omulimu oguli on the books kwegamba oguli registered obulungi nga tewasoma. No, we didn't get it Einstein, not yet anyway. Why sina gye ntuse Get a job. tulina ofuna omulimu. Why? Because I need a job to get an apartment. Kwegamba ofuna omulimu kiba kitegeeza ogenda funa apartment. Job make some no. All right, then what happens when she finds out that I lied, huh? We already had the key. Lwaki tomugambye nti omulimu oyina Have another. nakwasa ebisumuluzo ne tunajjukira lulala I can't- kono neda nze sirimba. Actually, you can just tell her. Hey, guy. You This Why? doesn't make any sense, right? Njagala osirike kati owulidde tell me to shut up. You shut up. I'm just trying to. toŋŋamba kusirika njagala kuyamba Wait, shutting up. kati nyambe ekintu kimu sirika ebisigane ndeka nja biiya kati bajja erudda alina okunoonya omulimu oguyinza omuwa ekibalwa okakasa nti kati mubutuufu akola asobole okufuna apartment yadde balina abirowooza. Ntandikiddewa kirungi musajja muyiiya ate teyagala kukola bintu bimenya amateeka. We should eat the shelter. Can we get something to eat when we get off the train? Akato kamugamba nti njala ekaluma Hey guys, for the apartment. tusobola okufunayo ekyokulya singa tuba tuvudde ku train kono eze kyendowoozaako okufuna nnyumba. You should. Sente tosobola zitulako nedda sente za nnyumba ayina $300 mu 98 naye tatulako kati wadde 10 sente aswededde okumala emyezi 2 ate nga yaga famire yekwegamba esobola okulya Christmas mu kafa akasufu kamala musatu yajja bambi kijukira ayina ka construction site company ke yali akolamu naye nga akolanga pota abo tebabawandiika yalumba. Kyava atuukira erudda n'asooka agalinyalinya gano ge maka omufuuto kakabaka gwakolera yakonkona. Who lives here? Ani ono Business, don't embarrass me, all right? gwefa kubikwata kate tonswaza How you doing? gwe soleki Doing here. I told you I got no. okola kinagambye sina mulimu olwaliro And I'm sorry to bother you, know that. nosonyiwa okusombwa naye Just 1 minute. madde netagamu ejjeko eddakiika okwogeramu naawe Hello. muzeeyi najja How are you? o muzeeyi gye baliko How are you? Look, I'm sorry to bother. banaye munasonyiwa obasomwa mu kaseera kano But wabula very important. I need to talk. nyina ensonga ey'amakulu endeese wano gye nandyagadde okwogeramu nammwe mwenna Yeah, I realize this, but this is really important. kimanyi wabula kino kyamakulu gye ndi Come on, let's go. wayi omusajja muleka ayingire wamayingira Thank you. Come on. yangu akwate kuba oyingire munda n'ayitawo Just gonna leave me out here? gwogenda kundeka bweru Go Yeah. there, play with the kids. wayi genda osanye n'abaana ebiseera ebisinga bw'aba agenda okukola ekintu ekimuswaza aba tayagala katabani kabeewo kwegamba ng'agenda okubako kyeyegayirira okusaba n'ebisigadde bayagala kasigale ebweru Proud that you gotta come bother us today. kati ki ekikulesa otusumba olwaliro Easy to say, but mbadde seetaaga kyogera naye we're living in a shelter. njagala baga famire yange tubeera eri mu shewuta ez'abanaku It's about. oli homulesi koona era bwe tuli n'ekitera okugwawo Balls and No, it's okay. bw'oba yagala byakulya muwe I- koona ekyokulya nedda Come on, have a bite. leka naawe lya ku buno I'm fine, sir. Thank you very much. weebale nnyo ssebo naye Ah, my wife made 200. mukazi wange yakoze 2 buno obwokulya lwaki tolyako Italian woman's cooking. manyi bwe kyogera Come on. togaana nga mmere ya muyitale ng'agifumbye kiba kiswaza You sure? okay Everybody. kwe kujalyeko bano balimu oluyitale Wow. mukazi muyitale yafumbye mutekikola ewaabwe kugaana mmere mukazi muyitale gy'aba afumbye atonyongera kiwedde Look, I know you guys are very busy now. kimanyi muli bize kati wabula The reason I'm here is ensonga endese wano eri nti I'm a boxer ndi boxer professional boxer for this big fight, and I got taken off. era nabadde nyina fight y'amagye ngenda okulwana ne banzija waba nategedde You're the guy that got his ass kicked by Cesar Rodriguez back. ye gwe Cesar Rodriguez gwe yasekula obutofaali Right? Yeah. ye bwe kirimu naye fight agiroginga wa throwing a towel PN. ku nkomekero no throwing a towel Hit him with a couple of good akasajja wali okakubye engumi ng'okafunziza n'owaayo tawulo shot at it. walaga obunafunawe wereka kunswaza Man, Can we help you? wama tukuyamba eki I'm here, sir, because in order ekindese to wano fight for this apartment, waliwo ennyumba gye nfunye somebody to tell kati okubeera qualified neetaaga omuntu gwe nkolera at least ageze kubagamba nti nkola guys on the book. naye nga kiri on books But you don't work for us on the books. naye tokolera gye tuli on books A lie?
Uyagala tulimbe? You lie. Asibasaba kulimba banayi. Just need proof of Kwegamba neetaaga bukakafu. me and my family. Munyambe nze ne family yange at least Christmas tusobole ogirirako muzigo omulungi. Can't do that. Eyo tesobola kikola. My family Leka. very appreciative. Family yange ejja kusiima nnyo bambi. Weekends, I'll come here whenever you guys. Weekend niwe munaaba mwagala nkole essaawa 7 buli lunaku nja kwewaayo. Time. Guys, Nedda. it's locked. Lwaki omusajja tomuyamba? Break. Maybe we could do something. Mwekabule kuba osanga ayinza okubaako kyatukolera. We're not hiring anyone on the book. Nze siina bwe ngenda kwayalinga aliko on books ng'ate taliko on books. Obuzibu obunajja. License, then what happens to Osobola okulukinga layisisi yange olw'ebintu ng'ebyo ebyekisiru. Byerabire. Look, I'm sorry. Wama n'onsonyiwa. It's the business. Mutabani wange ya running a business. We could do, believe me, Frank. Kyonna kyonna kye tuba tusobola okukola Frank. Zikiriza mbadde nsobola okkikolera. Wama tofaayo muzeeyi. Thank you very much. Weebale nnyo akadde kobadde ompati. Yasigala asiimye akadde ke bamuwadde. Newankubadde bamumye ekyabadde. Muzeeyi kyamuluma. Kubanga bambi omusajja abasabye bulungi. Linga mazima sigamba nti oba abadde abakolera mu by'ebbanga liri lyonna. Eyo waavaayo. Gwe sebo nondeka mu bunyogovu. Now where we going now? Kati tudda wa boy. The city. Tudda mu kibuga. Eat. Eyo tugenda kufunayo ekyokulya. Okay. Tofaayo tujja kuyiiya. That red stuff on your Biki ebyo ebikuli ku mumwa? What rest of it? Biki byogamba ebini ku mumwa? stuff on your. Bibyo ebikuli ku mumwa sebo. Did you eat some while? Simanyi obadde munda ng'olya gwe road. You know, I bet you didn't know that it's Leka naawe. turned down in town. Bagamba togana mmere ya kiyitale njiganye naye ne bajjimpa lwa mpaka. You really suck. Mutuufu kya nze nondeka eweru gwe nodda munda notandika jinga nofenka food. Kakalido. Mamacita. Mushaki yatandika okutambula. Kati kyakola anoonya mulimu okusobola okugezaako mu empapula akwalifayinga ofuna ennyumba. Kyalwanako wano w'omulengerera. Basooka ne batambuza ebigere n'akatabani baabano njagala weekaanye. Oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. Ebya wano mutabani yabiyize tebasasula. Kumbe ofiica olwaleero abalegedde. Bakwate. Badduka misinde. Tandika boy tandika. Tandika. Mutabani. Mubakwata abo. Kasaya tukatuka. Wabula rodi yatandika butandisi. Wano yayitawo kasha. Bwekajja bwekadde buka kagwa kigo. Okugulu n'okunuusye. Kyava jacket wayisokodde ku Akiba. N'akeetika bwe batu ne batandika. Oh, where is Santa Claus? Musatu yadduka n'omutabani emabega ku Akiba. Bwatuka ne bayingira ka train. Kyava asooka akakuba enconda. Christmas Eve. All right, Mama. Ofiisi ajja. Eat now. Yeefulafula. Eyo basobodde okusimatukayo. Naye tebibadde byangu. Kasajja katwenjali kaluma n'okaluma. Tekalina kye kaalidde. Kubanga eri basimbulayo misana. Mune wa kumakya. Can you? Kugulu kukuluma. Break, you just sprained it. Kale kunyweje wano. Kwe kujagezeeko okuyiiya. Right to cut off the swelling. Okay, I got to. Ngenda kusooka kusiba nkunyweje. Nga tunaasooka ginyweja. See. Olaba. Hey, what happened in your hand? Kyekituuse ku mukono gwate. Ati nfunye n'ekisago tufudde. Sokoleta omukono twekanye. Naagutulamu nga mbutuufu. We get into the city, all right? Katumale ova mu kibuga. Kakanyuna mukadde ono. Mushatu bambi kyamuluma. Mushatu ayiyagezaako kutaasa famire. Kyokka mutabani waaganye omuyamba. Wabula olwaleero kambanjulire webusayiti yaffe empya ey'omulembe kw'osisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store wandiikamu Piki Enjogerere oba n'owandiika direct awo ku ssimu yo www.pikyenjogerere.com. Ffe tuyina firimu ezaalagirwa oyagala action oyagala love story olametiki oba high school. Tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli oli luddawa
mu kyalo mu kibuga oli bunaayira oba obadde oyina wooli awo ng'oli oyagala kulaba ku sinema weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa picha enjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti eri emu yokka okuli firimu enjogerere ye picha enjogerere. Rodi kyakola kyava akwate kubona jjako eggaali agezeeko okuyiga omusajja ono gy'akasiba bambi amu obuyambi kyava ayingira emmotoka naye nga tamanyi nawe agenda tale kubanga tamumanyi nnyo badde bakozesa mukozese nga poota musaatu yuno yatuuka ebbali n'akato basobodde okuyingira ekibuga kakayina okunoonya mulimu kyekimuta naye nga sigamba nti omulimu sofa kati agwetaaga nnyo kiyeetaaga funa mpapula zimuleetera qualifying afuna apartment sente ez'oweziri basooka ne batuukirako mu supermarket leeta omukono gwe tebalina sente gigula ddagala kati ajja wano mu ka supermarket n'atuuka mu section we batunda eddagala omwana akyazewo amujjanjabira awo nga teri alaba tokoleke n'asooka ateekako bulungi nnyo kyava akwata ne luda n'ajjayo bw'aba n'omujjanjaba ne bavaayo ne bajja eruda kati yajja amusiba ebbandeegi okugulu kusobole okuba nga kweyunga kuba omutu alina byabyeyo bino mbibyeyo bubbi kyokka tayagala kataleka kuyiga mizengo egyo mikyamu kubanga kakyalikaana kato maani kati sobola birya bino ki ekyamakulu ndi allergic eri peanuts kyokka temulimu peanuts peanuts ekyo kyekituukawo kyenga obobbye kati katonda akusasuddemu mu kubba toyina kubba labayo njagala kugamba nti nsonyiwa naye nga tekamanyira ki kyeyeetondera kuba naye takimanyi kwegamba kyenjagala okugamba nsonyiwa kyekyokka onsonye zewali tabu kale bw'oba oyagala tutekinga ebleki ng'oŋŋamba obudde eno buggwayo esaawa wasigaddeyo ntono kamala. Do you know where the Human Resources Department is? Umanyi Human Resources Department weri ku kizimbe. Oh, okay, thank you. Hatu wagulu ku third floor. Okay, webali. Kati bajjayo. Jangu. Gujiro kakana usobora ku mujo kuguru. Ebintu kashabamu okwegayirira n'okuswaza omutabani amutekeeri. My name is Frank Diaz. Bampita Frank Diaz. Musician. I was wondering. Nzize wano geza kubera kamenyo. Bangambye mwetaga bakamenyo. Hati twamazidde okubajjuzayo. Are there any other positions available? Tiwaliwo bifo bisigaliddewo. A perfume tester. Tondabikira nga perfume tester. Very versatile. Nsobola okubeera kabaka mu kyonna. Have anything right now? Tiwali kye twetaaga kati. The new year. Ojja kuddanga new year. What do you do to be a perfume tester? Kati perfume tester kyetaagisa kuba ki? To hold the perfume bottle. Oyina gikwata mu bbanga olangirira abantu abagamba abaayi kiki. Sir, move your foot out the door before I call. Ye ekigere ky'oku luggi nga sinaba kuyita security. Okay. Obadde beetaaga bammodo. Onoosonyiwa. Eyo baabagobayo akalimu kagaanyi. Bwe batyo ne badda mu kibuga. Emisana gonaga kyokka omwana talina kyeyalidde. Musaatu enjala emuluma. Kati bagula amawulire. Onagayisa wano tewaliyo kalimu. Waayo ogwo si mulimu naawe. Kati obuzibu obuli otamanyi kusoma omuto yamanyi osoma. Yes, man, you're really fun. How hard does it have to be to cut someone's hair? You gotta go to special school for that, man. You can't just cut people's hair, give them a perm or waliwo akalimu kakinyozi waayo akakinyozi sikangu weetaaga okasomerera toyinza tandika ssala nviiri z'abeene. Want to be president, or you have to be 35 and be a U.S. citizen. Naye ate okubeera pulezidenti kyetaagisa bitabo konani yagamba kyetaagisa kubeera ng'owekiza emyaka 35 na US citizen ng'olyoka ofuuka pulezidenti wa America. Mbu tekyetaaga bitabo bingi mbu kasita owekiza emyaka 35 ng'ate oli mutuuze wa America then osobola otuuka ku bukulembeze. Kyokolabe wano. Good work, man. Good work. Muli musufu gwokoze tugenda awo kyokka okayuzeemu. Tanabagamba muto nti ekizibu kyalina kusoma kati yafuna akatona akagamba somamu. Why? Just soko je. Ulaba kamama kali. Girl over there. Kamama kali akayimide wali kubakuba ekifaananyi.
weda kakenga Looking at you, man. kabi kakakumatidde Looking at you, just smile. daba kamwenya n'okumwenya Do something, man. leka baako kyokola naawe genda obeeko kyokagamba nti nedda You ain't like Flynn, buddy boy. No. leka naawe tonswaja akantu kakumatidde obadde kakubire kajjambo Ash, nvaako nawe look at me. kavadde ki Helping you out, man. You're helping me Don't out. call me stupid, man. Come on. wayi tonfita musiru tutandike tugende Hey, are you? kimanyi olige Base? Second. You're lying, man. You never got to second base. toyina mukazi gwali ofunye Yeah, who's the unlucky lady? kali mukazi kyoyo gwe wafuna atalina mukisa okwagala ekikajja nga ggwe Leg, you're always hanging out in the shelter. tuŋŋamba nti kali akawala bambi akalema akali mu shewuta Handicap, man. mutuufu sajja gwoswaza weefunira balema batesobola ajja ayimba akaana Triples and home runs, you're gonna have to bag it, alright? Because you can't go raw dog these days. bajja bawaya bagenda sikana kali mukala akafunye Yeah, I know. Right? kasomye mawulire Bag it. bwe batyo bayitawo kali aba agenda okujja amaaso okwekkaanya ati kiki zeba okuli baateekako omusajja mulala Nothing, man. Come on. jja tugende gwe How's your kyavaakoko nebberi okugulu kuli kutya boy? waayi kulyoke Other leg. No step on. Can I help you? Yeah, I'm here to apply a painting job. tuze wano ofuna kalimu kakusiga langi yingira You ever work in the school? Nah. wali okozeeko omusomo ti nedda Bunch of bratty kids with no respect. Yeah, I won't. manyi abaana tebalina mpisa ab'omu masomero kono mbimanyi Know how to paint? buli omu afa ku bizibu bye Yeah. manyi okusiga langi etiye Painted my own car once. ye nasigako n'emmotoka yange lumu Not alright, but hey, it saved a lot of money. Good. okay Principal dinner wants every classroom paid over the holiday break. Step into my office. manyi agamba nti principal ayagala classroom zibe nga ziri painted Stay warm. genda otule wali era ogira ofuna kabuugumirize n'atuula ebbali Yeah, sometime. nkweka sigala nkuona ebisa ebisinga nnywamu webali Must have got you working on Christmas, huh? Tell me about it. bantu tugenda kukola ne ku Christmas Name? Frank. linnya lyo Frank Diaz Yes. 187 address Hunts Point Avenue, n'agimusimba address 457. Social? 987 social security number 6320. naye n'agimusimba Books, right? kino kiri on the books It's on the books. It's a city job. eno city job boy Good. ekirungi Where was your previous place of employment wasembayo okukolera wa In construction, but nali ku ka construction naye nga kiri off books for that? nga tonabakola ogwate I'm a professional boxer. mbadde professional boxer Yeah. Why, you a big fight fan? naawe omatira nnyo ebikonde Bowling is my sport. nze njagala nnyo bowling It's cool. okay nakyo tekirina tabu What else? Ever been convicted of a felony? baali bakuvunanyeko omusango gwonna ogw'ekiyayi bitukunyagula nebisigadde nti nedda About. That I know of. olina endwadde nti nedda Any problem starting today? I mean, ofaayo okutandika olwali okuba amadde nyala tutandika okukugira olabye otya No, yeah. kati wali buzibu njatandika okukola That's what I'm here for. kyekyandeese wano all right in my book. Besides, I needed somebody yesterday. nabadde neetaaga omuntu gyo 15 hour. kati ngenda kuwa 120 Yeah, is that a 120 ozinamu obuzibu It's great, though. kiri great mazima bagenda musasula 120 kyokka temusyawa nto luli abadde akola nnyo nga bamuwataavu mutaano That's what everybody calls me. right? okay Well, Frank, kati Frank unless you change your mind before you walked in that door, you got yourself a job. kujjako ng'okyusizza ebirowoozo ng'ofuluma wabula kati kuwadde omulimu weebali Christmas. merry christmas So happy. Sucks working here. nze sibyagala bikyuma okukola wano kale twadde erudda nakye yabadde alina otwala akatuka kulise mu ddwaliro kafunyemu engeri y'olusujjasujja mazima eri gye bakasiba waliyo ebintu bingi ebiyitiŋŋana mpewo ekunta ngaseeko n'ekiri okubaluma totya buli kimu kigenda kubeera bulungi Hi. musawo yajja Listen, cutie. ono ali atya 3 days, and this morning she woke up with a fever. munaku 3 yabadde mulungi naye ate yazuukusa olwaliro alina akasujja kyokka nena kyalimu ekifuba Everybody at our shelter's sick. buli omu mushewute waffe mulwadde Most precious host. kyava asooka kwataku Okay. leka tulabe
You know, there are better shelters in the city. waliwo shelters ensufu ezisinga mu kibuga That's for women who've been abused. ezo z'abakazi ababeera abused. I just see a lot of women coming here. ate abakazi bangi abajjawo ne batagala kwogera ku nsonga z'ababaawe nti babakuba. My husband's never laid a hand. nze bba wange tankubangako bukyanga abaawo. We went down here to take care of my daughter. Can we just... ekindeese wano olabire muwala wange nsobole okuddayo kikoleko mutwale. Can you stick it? tewali buzibu. abadde amugamba nti obaba wamusikula afufulia eshewuti wawayiza okubeera. yabadde amugamba sibo bakazi bebabeerayo ababeera abused ne babba ababwe mubufumbo. Road in the past, and I was smart enough to get out. siganyi Better shelters. nalina omusajja yali asikula mu byayita wabula kati namuvaako nafuna omusajja omusufu kati. Sounds like you don't. ati munaye kyembadde ngezaako ku options Apartment. nekyabika tozeetaaga. Shelter? Congrats. ati tugenda funa n'apartment tugenda kuddamu kubeera mu shelter. Well, she's got a lot of inflammation in her throat, so I'm gonna alinamu obuzibu wano eno about it. I'll just get the kange nenfuna eddagala something for your cough. naawe nkufuniyo ekiyinza okujjanjaba. ati kale twadde bali kasomero bano batandise dda otabula kalangi. You know what that means? Finally get me something to eat. Oh, yeah. kyogamba ogenda kufunira ekyokulya nga tuvudde wano tiye. It means Yankee Stadium, baby. kitegeeza tugenda kuba twekanya Yankee Stadium baby. Sound like a plan, huh? tulaba nti pulaani nsufu nti butereevu. Get those seats right on the second tier over first base where all the foul balls go. Can we get hot dogs? Oh, yeah, we're gonna get tunafuna hot dogs kuno ogenda kulya hot dogs. nuts, cotton candy. Oh, ogenda kulya peanuts ogenda kulya cotton candy. you're allergic. ha kyanaku nnyo peanuts tozirya. Oh, yeah, ice cream. A lot of ate ice cream kono ojja kulya mungi. Ice cream. ku zino seereze tugenda okukola. Candy, Zeppelis. I'm gonna give you so much candy, it's gonna rot your teeth. ngenda kulisa na kandi mungi anakuvunja n'amannyo. It'll make you hungry, all right? We got 2 hours left. kyagala olowooze ku bya mmere kubanga enjala egenda kukuluma nnyo tusigaza esaawa bbiri tunyuke. Oh, we did it. boyi tusobodde okikola. Can you believe that we did it? osobola okikkiriza nti tukikoje. Little man. tugenda kufuna amaka agaffe. Come on, give me 5. kyokompetaano nayo vaawo. kyokompetaano. Midtown. Midtown. Downtown. Downtown. Oh, man. yakuba ku bulashi gye yamutega. kati bulashi okubyeko yaki. funny. leka nawe tekiri fani. You laughing? I'm not laughing. omutwe wa Go cross town. cross town teyamukuba inki ku mpale. Right, man. biki bino byokoza ate. You think that's right? gwoza kituufu ekyo. And you got my Freds, man. nze kubye mu ngalo kyokka kati gini yange ey'ebitaano gy'okubye erangi. Got a minute? waayo olinamu eddakiika. Hey, what's up? I mean, I was just about to start. mbadde natera okutandika n'okumaliza. Look, I need to talk to you. gwe njagala okwogeramu nawe sokoja. Good. okay. Get to work. gwe kigala ng'otabula genda maaso n'okukola. kati yajja. What's going on? kyekigenda maaso afwande. Social through the district computer. agamba nti sosoose kuwita enamba yagiyisiza mu district computer. Think about that? nga kiraga nti yali amenye ku mateeka ekyo obadde okimanyiko. ha He said you spent 2 years in jail. bangambye bakusibako emyaka 2 mu kkomera. Something did go down. waliwo ensonga eyatuukawo. I mean, I was a young kid. naye ebyo nali mwana muto. Yeah, 21 years myaka 21 nawo bimanyi ebyekivubuka. on crew, and you know, nayina akabinja akakyamu kasamu tugenda mu kafo akakyamu. and they took some shit. balina ebintu bye bakola nga balina gye bazze nali nsigadde bweru. So they held up the place. babba akafwe. Oh, I don't know. Like I said, I stayed outside. nga bwe gambye nali siriyo nze nali bali. It was a big mess, you know. It was a big byali bibi nnyo naye. negotiation, and even the store clerk said that I wasn't a part of it. Okay. naye saabiriemu. Can't afford a good lawyer. You know how that goes, man. nali sobola ku affordinga good lawyer. The problem. si bwe buzibu. I'm not that guy. sikyali gaayo oyo. Guy. sikyali gaayo oyo. Time ago was a mistake. mu biseera ebyo kaali nsobi. 2 kids, man. That was. wabula kati nyina abaana babiri ngugasseko n'omukazi. You know what I'm saying? njiyabula mulowooza otega kyegamba. You know, I mean. Frank, frank I need these classrooms painted as much as you need. zino classroom njagala zibeere painted nga nawe bwokyagala. Policy. wabula eno school policy. Near the kid. teri felon akkirizibwa gezaako kubeera kumpi wali baana. Way. oba convicted felon yenna teri alina kusemberera abaana ba ssomero. tugenda kukolamu nawe n'osonyiwa. Justin, come here. justin jantugende kayina omulimu bagusazizaamu ninga lwa nsonga n'omusango gwe yali yaza mu biseera ebikadde ne bamusiba emyaka 2 naye gwali tegumusinga lwa nsonga teyalina lawyer yali tasobola ku affordinga lawyer musufu ne kimusibya n'asavinga ebbanga lye paka lwe yateebwa. ekyo kyokka kimumisiza omulimu omusufu gw'abadde afunye mazima gusasula buli ssaawa oba buli luvannyuma ng'amaze okukola $200. kyokka ate nga badde bagenda musimba n'empapula eziraga nti abadde mukozi. kagenda omusaala tubambi muzeeyi. Hey, buddy. owaaye gwe I'm looking for a guy. noonya gaayi Latino guy. He's a boxer. mulatini Your size.
ali mu saizio Here for work. I think I picked. twabajjako wano nga tukwate ku buba twalokola It's a good thing. kino kye munoonyeza kintu kirungi babi simumenyiwa amateeka njagala kumuyamba All over the place. Sorry, guys. munoonyeza buli wamu ambuze muzeeyi anoonyeza buli wamu wabula kabaka abuze Oh man. kati bagenda okukwata ekuba ofulumayo kyeba ekuba etonya tabweze You never told me you went to jail. gwe tewangambako nti bakusiba Duck face with peg leg patty. The things we find out along the way, huh? bintu bye byetusisinkana Listen to my business any. ye lwaki obadde owuliza ebyange lwaki obadde tokola bikwatako Does Mom know? maama akimanyi tebakusibako Your mom knows. maama wakimanyi Did you shoot anybody? No, I didn't. walina gwe wali okubya ebyasi wayisikuba bantu byasi That's why your mother wants to take up a sport, man. So kyovulaba maama we ayagala ofuna ekifo otandika okuzanya basketball teyagala obe kutandika kubala kubibwa byasi week. bintu si birungi Yeah, it's gonna be better by then. We haven't got much time. tetulina kadde kangi jantugende Pouring. Put you. enkuba etonya wayitekako kihudu Here, find me a job right here. funny. kati funa muno omulimu kuno omulimu tetugenda funa mulala saawa zino You want something to eat? Find me something. noonya bw'oba oyagala kyakulya sooka ononye wano akalimu Buy the paper and put it down. wai amawulire ogenda gasasula oba ogenda gakubya nkuba wayi obadde kinaawe Go to your bike. Oh, is that so? Yes, that's so. Oh, I found waliwo gwensudde guguno stock room employees needed for holiday. Where? Right here. wa wano Houston Street. okay adress ne bagiyuzaamu Putting it down. gwe boya amawulireko gagano ngagijjaawo ku mbaavu Whoa. lindako togendagenda bwoti Wait, you have paint. daba empale bwefaanana kuliko ink enkuba ekkubye wenootobye olina okufuna engoye ezinyirira Marnie's made you wanna go shopping spree? Barney's made. kati golosa nyina sente ezishoppinga No? Oh, because people are giving away clothes for free. mbu nyina gyengenda okutwala gyojja ofuna engoye ez'obwereere She do. maama wo mbu maama yamanya engeri gyakikola kati yamulera eno gyamulese mbu bagenda funa gya bwereere mbu maama alina engeri gyakikolamu kati kabimuyitiddemu omulimu gwagenda kate ku luno gwetaaga omuntu nga muyonjo toyinza gendayo ng'oli mukyafu kati bajja ebbali mbu ye maama alina engeri gyakikola n'afuna wano engoye za bwereere kati akato kalese muzeeyi kyava asooka azitulatulamu n'abakaawa akapale kakwata n'ayitawo bali waliwo engeri y'akasweta n'akasaati kati nkoze etya wano ne buno omutwale nti weetaagisa ati ye bintu byakwewaala bwala I got a shirt for these pants. bali How about this one? lwaki totwala eno esaati yejja okunyumira ku mpale It's more like it. kantwale kino kijja kukola Just stay here, be right back. gwe sigala wano ngenda kuda tubaako esho bijja okukola tikale kati yajja ebbali eno gye bazeegezesezaamu ekintu kyagenda okukola kimanyi kimenya amateeka wabula yali yakowa ebintu by'okumenya amateeka yasalawo agezeeko kikola kuba n'omulimu agwetaaga famire esobole okubeera seefu kati alina kuzambalira mu gino wabula olwaleero kambanjulire webusayiti yaffe empya ey'omulembe kwosisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store wandiikamu Pichenjogerere wano wandiika direct awo ku ssimu yo www.pichenjogerere.com ffe tuyina firimu ezaalagirwa oyagala action oyagala love story olametiki oba high school tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli oli luddawa mu kyalo mu kibuga oli bunaayira oba obadde olina wooli awo ng'oli oyagala kulaba ku sinema weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa picha enjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti yeri emu yokka okuli firimu enjogerere ye picha enjogerere zalina okwambala zo zennyini zajje wali eri nayiwako nesweta bulungi nnyo naye nga kino akikoze bambi lwa nsonga talina kyakola naye nga teyandyagadde kikola abali ako kulya mutabani nga aboggana oyo mutabani wo nti ye tumukutaba abba gwe jjayo ensawo zo
Empty. kali n'omutwe bamulesye balise babadde atandika okunyagulula omwana mukwate mpola mwana mutoto wogana Pockets, man. wamajjayo ensawo zo abadde abye ebibidizi What the hell are you doing? kati ate kiki kyobadde okola jatugende Sorry, man. I don't know what. maani munaatusonyi wamma Listen, we're gonna have to take him. ono tulina okumutwala akole lipooti We all make stupid mistakes. leka naawe ffenna tukola ensobi ez'ekisi omwana temuyinza tandika musiba olwekyo kyakoze It's all good, right? ebintu byammwe mubifunye ebintu kimu kiwedde Come on, man. Ah. Look at us, a 9-year-old kid, man. We all make mistakes. mwana muto ffenna tukola ensobi ffenna twakolako ensobi nga tuli bato No apology. mwana mbwesonyiwe kuona eno yo polisi eyawano omuntu wetumukwata tulina omutwala yakole lipooti I'll give you the money. So what do you have on underneath that sweater? ngenda ba yo sweta yo gyoyambadde ogiguze Oh, man. Ah. Man, I forgot to take it. banaye tulina mwana obuzibu The men's I was in the dressing room, man. nze mbadde mutwe singrumu Didn't get a chance. nempulira nga mukyankalanya omwana n'ezijandabe gwe sooka otandike yangu ayita wano duka Whoa, where's he going? ate oyo alagawa okukakana Man, let's try the two of us. ebintu tubikwata empula muleke kukyankalanya I'll pay you back, whatever. ngenda baseswa kyonna kyatutemwe temufaayo So, what is your point? kati pointi yamwe eriki Have on a sweater. olina esweta yaffe oyagala gibato webuzabuza I told you why, man. bagambye lwaki esweta ngirimu I was in the badde munda nga ngezaako kwambala esweta My son, I nempulira mutabani wange mukyankanya nenkwate kumunveyo nekkanya esweta ngirabiddeko bwerabizi totally relax, man. I'm just trying to work. mbagambye mukakane boyi tukutwala nno You right? temuntwa mbagambye I want you to back off. njagala mu backing off ngenda basasula bwe bekyanga yabayita mbuyisi napanuwa eyo nadduseeyo ono yabireese kakati gwe What the hell's the matter with you? niita buki kuliko ddala What's wrong with you? kikyamuki ekikuliko oli mu kikiru Wait for your girlfriend? Is that what you're doing? No, it's for mom. ekyo kibadde kya maama kye mbadde ntwala It's for your mom. maama wo For your mom. abadde amutwaliyo akantu akanamusanyusa Just forget it. I forget. kale tubyerabire The new clothes, right? kati maze ofuna engoye tugende Let's go look for a job. Come on. tugende tunoonye omulimu kenfunye engoye kale agenda okukwatakwata bwati musha maama nyabo kikyate kigudde kiki ekigudde bwati I left my money inside the pants. okimanyi nti sente njirese mu mpale gyembadde mu munda ebina byabwe mune bwebisatu 98 abirese mu mpale gyabaddemu kyokka tasobola kudda mu sitowa I don't know. maani simanyi Back and then when get arrested. bwe tukwate kuba okuyingira bye bagenda tukwata bukwasi It's great, man. It's great. bino bisi afunye engoye naye sete agirese ate mu ngoye Did you have the time? olina kusaba boyi Jane, great. budde n'obwetoloola Pause and a job. This is great. All right, come on, man. Let's go. jantugenda naye daba aba sigenda I'm walking on my stomach. sigenda kuddamu kutambula ng'enjala eno mu lubuto lukalu Let's go. nedda bambi Until I get some. ne bw'oba ofa otya amalafuna kyakulya okutambula No. ŋŋanyi Don't be a pussy. I'm not leka kunsindikiriza pushing. sikusindikiriza baaba Come on, man. No. katula butuuzi boyi I'm not going anywhere. nze sina gyendaga enjala ennuma Miles and miles and miles. ntambudde mawuzi ne mawuzi tunoonya nze enjala ennuma sina kenaalidde Cash out. Come on. ngenda nakuzirika I want you to get up right now. situka nga sinako kyekula nedda Right now. situka You hear me? ompulira nedda I'm done. I don't care. nze nkoye nze kifuddeyo oba ogenda kukyekula oba ogenda kukola ki enjala ennuma nze kigakuddamu kutambula naye nga gema kibambi enjala ekaluma yakimanya Just some tea, all right? kale tugende kufunira ekyokulya Finally. at least omuntu oluvannyuma teyajja mukacakira ate Shit from there. biki byonoonye Are you listening? Yeah, I'm listening to you. owulira kyegamba nti To a restaurant. lwaki tetugenda mu restaurant Restaurant is the back of a restaurant. eno restaurant lwakubanga eri mabega wa restaurant Yeah, I'm looking. mbwe eno gyanoonyamu restaurant naye lwakubanga eri mabega wa restaurant Oh, bingo, look. nabayo kyekuleeteddeyo Look at this. Look at this. A perfect sookulaba kino kyendeese good little jelly donut. Here you go. nkuleetedde kajeri donat kali fresh Hard as a rock. waye nga kazito So, anti kali frozen kyekyoka It's disgusting. boyi tekiwooma maybe if I had listened to you and stolen that clothes. oba osanga senga syakuwuliriza ngweyo kuzibba I'm eat for bino tebyandibaddewo 5 hours. obwedde ontambuza essaawa 5 ndi muyala I knew it. Yeah, you should. Leave me right here. I'll get back to the shelter myself. Trust me, I'd like to leave you, man. nandyagadde okuleka wano wezzeeyo Oh, no, whose fault is it, man? kati oweza nsobi yaani Son, I had to get new clothes. Was that my fault? gwe waŋŋambye nfune engoye empya ensobi yange It's your fault we live in a shelter. What?
ate ensobisi yange okubanga tuli mu shelter. You know, you do this all the time. Mani buli kaseera kino ekintu okyogera n'ensirika. Ngambye ensobisi yange. You said it's your fault. Ogambye eti si nsobi okubanga tuli mu shelter gye tusula. Think I'm a loser, don't you? Naye muli ondabira ddala nga kiremwa. You know how many families are struggling this? Omanyi family mmeka ezitobogezaako okubawo mu nsi nnyingi. But you got kids, boy. Bw'olizaala abaana lw'olikimanya. I'm not gonna have. Nze sigenda zaala abaana besiirabirire. Well, you got an answer for everything, don't you? Butuufu olabika olina ansa ya buli kimu kyonna kyeggamba. Think I needed you in my life? Naye gwe nali nkwetaaga mu bulamu bwange. Oza nali nkwetaaga obeere responsibility yange. You did. Oh, Gwe wali onneetaaga. you real pops, huh? You think Wali oyagala okukwata ekkubo gende wa kitaawo. back, man, so you could beat you up? Kitaawo asobola okukukyakula buli lunaku nga tolina kyakuwa. Just shut up. Sirika. Don't have an answer. Kale ebigambo bikuweddeko. You had a big mouth. Oyina emmwe eddene. Fights back. You had. Kato kyasobola kugezaako ogerera okubanga mbigambye ebituufu. That's so. Yeah, it is so. Make more money begging in the hour than Nsobola okukola ssente nnyingi mu kusabiriza n'okusinga gwe z'okola olunaku. Oh. I can read. Ate nsobola n'okusoma ebitabo tosobola oza sikimanyi. Broken ankle, and you can't even get out of the corner for 3 minutes. And at least lose a fight like a real man. Mazima obwedda ntambula essaawa 6 akakongovule kamenyese. Alisi gamu ku mateeka agagezaako okulwana ng'omusajja gwe tosobola na kutuuka mu nsonda. Kakaina ono omwana siwuwe. Ono omwana mujja na nnyina. Omukazi yamuleeta wabula n'asalawo agejjeko balabirira. Kali mu kuyomba wano mu kuwashiganya ebiwanvu wakabuliridde naye nga bulijjo kakimanyi nti si kitawe waako. Akagambye nti gwali oyagala okugezaako okuba ne kitawo mazima yandibadde akusekula buli lunaku katalina nsonga lwaki akusekula gwe wandikyagadde. Yavaayo tebakkaanyiza kwe kujja ebbali. Wabula ate kamulumwa kubanga amazima newankubadde kasobodde okulaba nti ayiiya afaayo nga bw'okiwulira. Kitera kubeera kizibu okushika n'omuntu bw'ati. Ayishi bambi atwala obudde bwe n'alwana n'akolako kyonna bigaana bugaanyi. Yajja ebbali ku switi agezeeko kuyiiya. Kageno ne sente z'abadde alwana nazo gezaako ofuna ennyumba zibuze. Kyava afuna ekirowoozo ky'okubeera mashikiini. Yateekako n'ayitawo erudda. Yajja paka ebbali. Ayagala atandika kusabiriza wabula awulira ayinamu n'ensonyi. Yasalawo yeegumye. Kuba katulede bazze mu kibuga tebalina wadde 10 ekibazayo sente zibuze. Akato kajja kamunoonya n'okugulu ku kyakaluma. Kagenda okuza amaaso kwe kumulengera. Afuuse mashikiini. Bino byonna yageza okukakaza nti family eryoke kajja kawenyegira kakyala katubambi. Kwe kujja waali. Waye gwe soogera naawe neesonyiwa. Leka naawe. Dayo gy'obadde ndekaka afune sente zituzaayo tuveewo. Togenda funa sente ziwera ng'oli bw'otyo. Nagambye soogera naawe neesonyiwa. Kakaino kajja kayiye basobole okukwatira wamu. Newankubadde beekyanje bambi. Kati keefula nti k'omukono gwamenyeka. Laba nno omukono gye kakutadde. Kyebo bakateeramu. Banaye mumpe ka change. Bamalawo essaawa eziwera bwe basaba ku nsimbi. Banaye mutuwe bamiteeramu ku nsimbi. Oli waakalaba alowooza omukono mumenyefu kumbe kagukwesa emmanju. Kayaayo kamala. Kati bajje bali babale ezaabwe. Kyava akatunulira. Hey, look, I want to thank you for helping me out there, okay? Njagala kwebaza okuba ng'onnyambye. Whatever. Kyonna sifuddeyo.
Remember when I was out there at the park trying to tell you something this morning? Manyi bwe tubadde eri ku machanga gezaako kubaako byegamba. I'm gonna tell you the most important thing that I'm ever gonna tell you in your life. Ngenda kubuulira ekintu eky'amakulu kye ssaagala kikukyankalanya embulamu. I can't get a choice. Owulira simanyi kyegamba kono ninga ekyokusala wera nyina kuwuliriza. Okay, come on, say it. Totyanga tofunanga fear. Breath, man. I want to make sure that you heard. Njagala kuwulira nti otegedde kyegambye. Nothing to fear. Kwegamba sikkirizanga okutya okunnyingirira. World, man, the most powerful weapon. Manyi bagamba nti okutya kyekiyokulwanyisa ekyasi okubeera ekyamaanyi mu nsi. Dude, trust me. Abantu bangi basobola okugezaako manipulatinga nga basizira kutyako kakasa ati bakulemesa ekyo kyoyagala. Naye tokkirizanga. Just know people gonna manipulate you, right? Njagala okimanye nti abantu mu nsi bagenda kukyankalanya. Bakufula ekyokumanyira wabula tokkirizanga. Ge magezi gakawadde ng'omuzadde. 40? Ofunyeyo meka kono 140. Mama, kakoze sente mudidi. Gwokoze meka. It's none of your business. Tebikwatako nkozeyo obumala. Enough? Okoze ezimala. Got enough. Wayi nkozeyo zijja kumala. Juya kamuganye nsobola okubeera mashikini mushawa n'enkola sente zosinga okukola olunaku. Era mbutuufu kakikoze. Kakoze 140 kyokka ye mu lunaku akola 5. Bwe batyo balina okuddayo kati. Wabula essaawa ziweddeyo. Musatu ayiiya. Baatambula ne banoonya obulimu olunaku lwonna. Kasajja katubambye okugulu ku kaluma. Ate nga si kyokka ngo kasseeko n'enjala. Kaakati no kagudde. Kyava asokadde emabega n'akeetika. Kafa enjala okamala. Muzeeyi akyanoonya. Yatuuka n'ekisa n'akwata ekkubo n'ajja musatu gye yasookera. Yali akubira ebikonde. Waayo eyo biganye jantuvueyo. Kakayino kakwata ku swete mabega okusobola keeping up ne speed ye. Muzeeyi ageutukano nga kajje mu baakagala. Amunoonya tumanyi oba ayinza omuteekamu ensimbi oba ayinza ogezaako muyanga bwe kisoboka. Eno omulimu gwabula gwe jantugende. Kamungulu kyatandise okakwata kasajja katu. Muzeeyi yanoonya n'atuuka ekira n'awulira ng'akooye. Duka! Muzeeyi mbadde nze wano okusaba kalimu munnange. Nzigaddewo mpozi nkya. Leero tekijja soboka mpozi nkya. Muzeeyi nyamba, nkwegayidde bambi nyamba. Yamujuliza kimu mpozi nkya wabula katajja kusobola. Musatu bambi yakula kyava awandiika ebbankaluwa n'agiyisaamu n'agiteeka ebbali. Bwe bali babaguddewo alisi bamukubira essimba mbuliro mutabani gyali. Ono yasooka n'atulya akaana. Buli akati n'ali stuck. Ayiiza buli kimu kyonna kikomye. Musatu bambi afubye nga bw'asobola okugezaako noonya omusajja n'ayitibwa Diaza abuze. Okuja ku myaka gye alisi yasobola. Wabula olwaleero kambanjulire webusayiti yaffe empya ey'omulembe kw'osisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store. Wandiikamu Picha Enjogerere oba n'owandiika direct awo ku ssimu yo www.pichenjogerere.com. Ffe tuyina firimu ezaalagirwa. Oyagala action, oyagala love story, romantic oba high school. Tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala. Nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli. Oli luddawa? Mu kyalo, mu kibuga, oli bunaayira oba obadde oyina wooli awo ng'oli oyagala kulaba ku sinema. Weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa. Picha Enjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti eriemu yokka okuli firimu enjogerere ye Picha Enjogerere. Osobola okutegeera bwe kibeera okugeza kulabirira famire.
budde bwagwayo biweddeyo kati. What about the beautician job in the Bronx? Ate omulimu guli gwe twabaddeko. It's 5:30, man. Waayo gwe tekujja kukola ssaawa kati zino 10 dakiika 3. We'll never make it. Tetujja sobola tutuukayo ate kuddayo. The restaurants over by the building. Nah, it's over. Tekijja kukola kiwedde. Why you always do that? Niyo lwaki buli kaseera okikola? Lwaki buli kaseera opowa mu kaseera we tuyinza okulwanira? There's no shame to losing. I did my best, okay? Tewali buswavu bubeerawo mu kuluzi nga nkoze ekisinga kyange. Bw'obanga olina w'otuse ng'olaba tokyalina gy'ogenda obyesonyiwanga. Come on, man. Abali ebbali kyavalo wayijjangu. I want to make one more stop before we go to the shelter, right? Sooka ojje. Come on. Njaga tugendeko kadduka we tuyinza okujja ebirungi eby'ebbeeyi. Basooka ne bajjako ebbali mu supermarket enene babeeko bye bashoppinga. Kasaala tukasibye enjala. Is this what Christina was looking for? Kino kye kidole Christina kye yabadde anoonya. Yeah, I'm buying her present. Ogenda mugulira ekirabo nti ye. About me. Lwaki nze tongulidde? I walked all over the city. Mazima ntambudde naawe olunaku lwonna nga ndi muyala. Ogenda kugulira Christina ekirabo nze togenda kungulira. Oh no, is this what you want or not? Ekyo kye yali ayagala kale kiikyo. All right, hey, thank you. Wayi weebale. Yourself, make sure. Kale naawe kakasa nti weefunirayo kono bireke. No, go get some. Leka naawe genda weefunireyo. No, you're not. I mean, Kiki ate? put it up if you didn't want some. Come on, go get it. Genda ofune ekyoyagala. Byesonyiwe bireke. Come on, you Gulira Christina. make me feel bad for not getting you something. Ondeetedde okulya obi olwokuba nga sina kyenkufunidde. Kati nkugamba ogenda ofune ekyoyagala atooganyi. Genda naawe vaawo. You said. Leka mbeeko kyenkubuuza. Said about what? Biwayogedde wadde obikakasa. Nti wali tonjagala. Leka naawe. Of course not, man. Leka naawe nali nkwagala. What are you doing? Ate okola ki? Hey. Juyira waliwo babedde kasaso yakagambye nti nali seetaaga extra responsibility. Man, is your ankle hurt? Kubanga kitawo yali takwagala nensigala nga nkulabe naye nange nali sikwagala naye nga byali byakuyomba. You always told Christina and Mama. You never. Christina buli kaseera omugamba I love you wabula nze tokinjatuliranga. You little. Christina ye muwala we wabula ono si mutabani we. You know I do, right? Leka naawe okimanyi nkuyagala. Man, don't do that. Tokikola tokaaba. For school every day in front of your friends saying Oyagala nkutwale nga kusomero buli naku nkugambe I love you Justin. you kick my ass. Awani nkyambye obutofaali. You know, when we play fight like this or Tolaba bulijjo tutera okuzannya ne konkona mbwe nti you give me no reason. ne nkukola biki. That's me telling you and calling Awo mbange ekyakukugamba nti nkwagala okamala. you that. Wabula ngeri ya kisajja obimanyi naawe. Right. Obadde okimanyi nti nedda. Kati ndowooza okitegedde mu kiro gwe nkwagala okamala. What was that? Okola kyati. Kamukuba mu bikonde. Okuba bikonde. Throw a punch like the way I taught you. Leka kuba ebikonde nga bwe nakuyigiriza. That's how I used to hit when I was young. Kuba. That. Nange bwe nti bwe nakuba nga nkyali muto. Kakino kaliko obusungu. The gym. Bwe kafuna omukisa guno mukuba ne katandika okubira ddala. Naye nga kafulumya n'obucungu bwako. Hey, Baba. Kalwanira ddala. what you doing, man? Kawulira obusungu. Bwona obucungu kagala bumalira kuyo bwatata wako bwa buli kimu kyonna. That was a man with you. Kikyamu kyate kikuliko. Stop. Kakana. Kawulira akafa bambi umutima. Let you go. Calm down, I'll let you go. Kakana nkute. Kakana. Kyekava kayitawo. Yakimanya. Muli naakwatibwa ennaku n'ennyiike. Baakwata ekkubo okuddayo eka. Kakayina omukazi akimanyi bagenda kufuna apartment endala. Naye musaatu sente zaabuze. Era kati n'obusente bwe bakozeyo abuguzemu bidole. Here, baby. Yuna ali ku sirapu ne muwala we. Musaatu bambi yajja. Are you okay? Olyoke mukwano. What happened, baby? Ate gwe ki ekikutuusyeko baby? It's fine. Waayo omwana ali fine buli kimu kyonna kiryoke. How you doing, Tina? Oli otya gwe Tina? Fever, bro. Abadde alinamu akasujja naye kati kawonye. Batuwadde eddagala. Daba kyenkuleeteddeyo. Mugulidde ekidole kyabadde asinga okwagala bambi. Muwala we asobola okufuna essanyu ku kaseera ka Christmas. And you can tell me on the way. Come on, let's get going. Jangu ebisikado jja bimbulira mu kkubo tumaze okupaakinga ffe tugende mu nnyumba yaffe empya. Terina aseguka. Yalina osooka obiyitiramu mukazi we. Ate gwe ki ekituuse omukwano? Yamuzabuza ludda. You got new clothes. Oguzeeyo engoye empya.
onosonyiwa. Baby, what happened? Ebyengo ebiwanvu kuno kye kitushewa ate. You didn't get the apartment. Tetusobodde funa nyumba. What are you talking about? Kiki kyoyogera kate? I gotta get a job on them books to qualify. Nina ogezaako ofuna omulimu nga guli on books okusobola okwalifyinga ofuna apartment. Kyokka ate omulimu gubuze. Olunaku lwonna kye babaddeko. Natera bagenda kubeera mu shelters. Cisco at dinner. Christmas. Tugende tufune dinner, at least tufunemu ekyeggulo ekya Christmas. Let's go eat. Tufune restaurant ey'abagagga mwe tuba tutula tuliyo ekyeggulo ekisufu kamala. I had a long day. Yeah. Mufunye olunaku oluzibu kono kale nkimanyi. Mukazi watu yawulire natera bagenda kubeera mazima bamaggyemu emyezi 2. Natera mwe bagenda okudda. What happened to your hand? Gwate kye kikutuuseeko. I slept there. Ate wali nseredde n'engwa. Okay, guys. Kale. We're just gonna go to dinner, okay? Banaye tugende ku kyeggulo tugenda kudda buzi. Nakyawulire ennaku. Naye nga tewali kyayinza kukola. Ekisinga byonna ono omusajja amwagala. Omusajja bwe yasooka okwagala yali watabo kamala. Kuba yatiranga n'omusekula. Naye bambi ono omusajja mwavu naye afubanga bw'asobola okukakasa ati at least waliwo omukwano wakati waabwe. Gugasseeko n'abaana. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kati kye yakola yeetika bwetisi baana. Kwegamba family yonna agyetisi olwaleero balyeko ku mmere empoomu. Baweekooyo okulya ebikomando. Obuseete bwonna bwe bafunye olwaleero at least kababulyemu ekyeggulo. Naye nga kirungi buli omu yeeyagale. Buli omu asabe kyonna kye yali ayagadde okulyako. What are you gonna have, little pumpkin? Wama ogenda kulya kigwe. Alright. Ne kasaba kye kaagala. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Well, I want 2 sodas for the kids. Are you gonna have the pasta with butter? Gwogenda kulya ki? Pasta and butter. What are you gonna have, big guy? Ate gwe big guy. The chicken Papa John. He's gonna get the chicken Papa John. Omwana ayaga chicken Papa John. I'm gonna have the steak. Owulire kya muletire. Nze njagala ennyama enjokye nga nnyingi. Mukazi wange nange omulete kyekyo. Oli ku ki? Glasses of red wine. Otuleetero ne glass 2 eza red wine. Okay. Omukazi tategeera musaa kikyaliko. I'll be back with the drinks. Ngenda kudda nga ndese ebyokunywa. You know that? Okimanyi nti ogudde eddalu? Si kye ekyakunjagaza ati ye. Amugaye nti okimanyi nti oli mupangulukufu nti si kye ekyakunjagaza ati butereevu. Kwe kutula balinda ekyokulya. Naye bambi ye ekisi kyasinga okwagala. You would tell me everything that happened today. Baaba ogenda kumbulira buli kimu kyonna ekituusewo olwaleero. We should dance. Tusooke tubojje omuziki. Dance. Tubojje omuziki. I don't see anybody. Nze kiraba agubojja kati. We should dance. Wamaani agala tugine. Nze. Need a majority vote. Neetaaga majority vote gwate. Nothing. Waa. Leka nawe oli kyali wange tonswaza neetaaga majority vote wanika. Looks like I got a majority vote here. Kirabika amaze ofuna majority vote. Jantugende tubojje omuziki abaana bagala tugubojje. Jantugende nawe tonswaza amaaso g'abaana. Snowflakes are falling Kyebava basituka bayite okufulo. outside my window. Ye musaatu kyasinga okwagala kakasa ati family eri musanyu. Niwankubadde ye tali musanyu oba ki wabula family kubeera musanyu. Kyekimutta kyokka. Bajje bali. Kwe kutandika okubojja. But it'd be just perfect with you. Ange, Yamuyita Angie. I'm sorry. Njagala onsonyiwe. Sorry about what? Ate ku kyaki mukwano. You're such a goddamn loser. Kwegamba wafumbirwa omusajja kiremwa. Goddamn loser. Stop it. Lekera obyogera bw'otyo. I mean, I had potential, but what do I got now? No matter what I say right now, it doesn't matter. Gwe kyonna kyegamba singenda kubulya mazima tikira makulu. Somebody showed you a crystal ball right now. Singa omuntu akwate kubona ajja agezaako okulaga ebyobugagga. Osobola okukwata kubona ondekawo n'ogenda naye.
You want the truth? Njagala ombulira amazima okuva ku mutima gwo. Love you, you know that. Njagala okimanye nti nkuyagala okamala. You're the best husband and the best father in the world. Gwe baze gwe nali nshikanye ku sya Katonda era asobola okubeera nga taata gwe nali ndabye. Oli ne bwaleeta ebyobugagga ebijuza tata sisobola kusulawo. Lwasonga olina ekisinga ebyabagagga byonna. Kubeera best husband, best father. Nze kyesinga okwetaaga. Kwegamba alina omukwano gwonna. Musatu n'alyoka akakkana bambi. I don't feel so good. Bana isuli ya buli onalidde mmere ne muzimbi olubuto. How was everything? It was excellent. Buli kimu kibadde kitya? Kibadde kirungi etiye. The wine is on the house. Bamusimba check. Merry Christmas. Mwengege gufe tugenda osasula mu musasule emmere. Ha! Banange. Window in here. Waliwo yasize dinisha biru nga nnene. I've come here. Kaise twandikenze mu kyogobe kyaffe. Leka asasule. Kyava jayo ensimbi. Omukazi agenda okujja amasungo omusaala asasula ssente nnyingi. Kyokka ate baava okamala. Here, why don't you take the kid? Lwaki tutwala abaana ebwerunzi ebisigadde nja bisasula tofaayo. Yakimanya luli kye yakola. No, I'm not doing that. Sigenda kikola boy. Doing what? Ekyaki kyogamba. You don't think I know what you do? Goza kimanyi kye wakola mulundi guli. You do. Sigenda kuleka okikola. Bwe banakwata. But okay. Tofa zino kanzisasule. Kama mbaya ni mbaya. Katonda wange. Are you ready? Let's go. Banaye tugende musituke tugende. Kaka ino bajja. Bakwate kubadde mu shelter yaabwe. Okay. Chokoleke. Kati agenda okuza amaaso kwe kulengera waliwo Rudi yabba jaketi ye y'amagye. Obwedda aginoonya kumbono mashikini yagibye. Yajja na Frank okola ki? Ya mukubira w'engumi olw'obusungu. Kira amukulu kubanga amubbi. Kyokka amukubira n'obusungu bwonna. Obw'ebizibu byayisemu olwaleero. Tabadde ate talina ng'ekijja asobola bwexposinga. Bwagudde kumubbi abutadde kuli bwonna obusungu. Kati omusajja amutte. Yamusekula bubi nnyo Kamala. Busungu bw'olwaleero bwonna abutadde ku ye. Omukazi yalaba. N'omutala engedde boy. Kati babayisaawo ebbali. Mr. Diaz. Mr. Diaz. Yeah. Can I talk with you for a second? Nsobola okwogeramuko naawe ka second. Yeah, sure. Tiwali buzibu twogere. Run out there. Okay, I'm sorry. Onoosonyiwa. Go hand out there, but he stole my jacket. Oyo mutumbavu yabbye jaketi yange. This morning. Yes. Okimanyi nti bakubidde essimu nti olina apartment ku Machakula nti ye. I'm sorry to hear that. So what's going on? Is he pressing charges or what? Kati agenda kunsibisa oba. Fortunately, I have to ask you to leave the shelter. Tugenda baga muve mu shelter mwe. No. Excuse me, that Leka oyo mutumbavu yabbye jaketi ya bba wange. Standing clearly, he stole our. Yabbye jaketi yaffe kalino n'omukazi alina obusungu. I had to fight him because he took my jacket. Mbadde nyina omulwanisha kubanga abadde alemedde jaketi yange. Deal with him accordingly, but you've got to go. Mulina ogenda. You're gonna throw me out? You're gonna throw me Kati ogenda kunkanyuka ebweru nga nyina abaana. out? What kind of shelter? Gwe sigenda kugoba. You can stay. Gwogenda sigala nkuwa ekitanda. Ekitanda? One bed. Kati mutuufu ekitanda kimu kigenda kunkolera ki? Count one. Mazima nyina abaana babiri. Ompe ekitanda kimu nze ngenda kusulawa. Tell me to Kaka. down. Tungamba kukakana. Don't you tell me to calm down. Tungamba kukakana. What are you gonna do? He steals my husband's jacket and we get kicked out. How is it? Abato balengera. Tell me how this is. Mukazi watu yagezaako okwekyanga. You're sorry. Policy. Musaya amugamba kakane. Kuba kati baswala. No choice. Tuondekedde kyakusalawo kati. Think about it. I'm sorry. Njagala okirowoozeeko. He took my jacket. Omusaya atutte jaketi yange. I'm so sorry. Munange onoonsonyiwa. Kati kyeyakola yakimanya tewali kyakusalawo okuggyako okubira omusajja oli gwe yali ayagaddeko yamusekulanga. Alete ku nsimbi. Oba si kyagenda atwaleyo abaana agirabeereyo nabo banayiye ebisigadde. Kubanga tebasobola kubeera mu mbeera etibanga lyonna. Hey. Wange. Yakwata ekuba okudda n'ateera. Where'd you go? Ate obadde olazeewa.
Call Luis. Anti mbadde ngeze kuyita Luis. Katonda watu. Soko je. Kati ekyokoze kyaki? What did you do? Ati kati okoze kyaki ekyo? Nowhere to go. Oh, yeah, He's gonna take us. Mbadde sina wakula. Agambye agenda tutwala nze n'abaana. And we can. The kids can go anyway. Abaana bagenda kubeera tugenda kubeera ffena naye. About showing them the right way. Show them the right way. Abaana ngezako balage kuba etuufu kyokka ate gwe baziza mu bintu ebyekisiru. Thing all my life. Ngezezako kukola ekituufu obulamu bwange bwonna. Please. Please. Bambi. Nyama ngezeko tereza kino. Ready, guys? Wama mumaze okukwatamu ebyamu. Yeah. Justin yabuuza gye tulaga Frank agenda kujja nti ye. Bakwate ku bufuluma. Agambye omukazi abaana tobaza mu mbeera bweti. Nti bwe baba balemereddwa balina kudda ate mu mbeera nkyamu esingako wano. Lodi yajja. Kageno kabakazi ono yazaala akatoka Justin. Ni mazima omukazi yamwisanga bubi. Lwakuba kati omukazi takyalina kyakusalawo. Abaana tebayinza kubeera mu mbeera bweti kumala bbanga lyonna. Hey, big guy. Gwe so eki big guy. Luis. Sorry. Luis. Just do this way we talked on the phone. It's just. Jantu kikole nga bwe twateeseza ku simu tuve wano. Yeah. Kyagala ebintu ogezeko bitekamu kwagala. Okay. Hey, man. Mani. It's all good. Ndowooza ka tuli cool. It's not all good. Tebiri cool naawe. Omukazi okusa ku kye wamukola. Wayo Frank Shirika. Just go home and take the kids. Kale twala abaana kiryoke. Lwali asiga amabega. Justin alaba. Justin, grab your things. Justin kwatamu ebibyo. I'm not going. Nze sina gyendaga ne wumba mufa mutya. Kakano njagala wekanye. Jantu gende kona hapana. Sina gyendaga. Car. Linye emmotoka obadde ki? What are you doing, man? Why ate okola ki boy? What are you doing, champ? Okola ki champ? Come on, uptown. Soko mpeko uptown. Come on. Down. Omutaaganyi yamazima amaze okulaba nti omuntu omutuufu yono musaatu abadde naye olunaku lwonna alabye engeri gy'abadde atoba. Sigenda. Gotta go. You gotta take care of your mom. Oyina okulabirira maama wo ne sister wo. Oyina okukwata ekkubo ogenda. I'm not going without you. Sigenda nga toliiko. Yeah, it's bigger, you're right, but you got no choice. Toyina kyakusalawo. I have a choice. Nyina ekyokusalawo. Go, I don't go. Bw'otagenda sigenda. Kati mwe mumanyi. Nze nalabye omuntu alimu ekyamazima. What the hell's going on here? Gwe ki ekigenda mu maaso? Just a minute, okay? Gwe sokopemu eddakiika. Can't stay with Frank. He's gonna go to another show. Tugenda kigana Frank agenda kubeera mu shelters. Omusajja amulaze omukwano. Why don't you listen to your mom? Lwaki towuliriza maama wo n'ojja ne tugenda ffenna? Tomorrow. Frank ojja mulaba enkya. How about you go in the car? Lwaki gwe togenda mu motoka nze njaba sikana oluvannyuma nzikasiga ne Frank? I'm your father. Toyogera nange bwotyo nje kitaawo. Gwe. Gulako kyaka. Kikava kakwata entwala yaako. Nze nsiga ne Frank. Kubanga ye musajja andaze ki ekyokola. Mazima omusajja obwedde atoba okuva emisana. Lwaki mulekerera? Nze nsiga ne Frank. Kyekava kamugwa mu kifuba. Ono ye musajja. Omukazi yatunula. What is it? Mu butuufu ate yandibadde akola ekintu nga kino. Mazima mutabani we yakikoze. Kyokka si ya muzaala n'omuzaala wabula aseze wasigale ku lwe. Newankubadde ali mu mbeera mbi. N'omukazi yagamba kweri. I'm sorry I called and I dragged you. Munayo n'osonyiwa okuyita okuteeka mu mbeera. Wabula. You're sorry, all right? Oli sore. Look at what you're putting yourself in these kisses. Naye kati laba biki bye weeteeka. Nono mutumbavu omwavu kamala. Who's the man you keep my son away from me for? Ono ye musajja gweyagala okukikajja ne mutabani wange. Wayi kambaleke. Naye ng'omuntu atega atleast yandibadde abalekera ku nsimbi. Lodi yeewuunya. Ye musajja abadde abalaga omukwano. Mukazi watu yasalawo agume kubanga yaguma. Kati agumidde ddala. Bwe batu ne bajja bayiye. Oh man, look at that. Tokolengerera ine eri wano. Kati bakwateko ne banoonya shewute nabo bayinza okudda.
sorry. You're all gonna have to step back. Sorry, we have a review. Najja akwate kuba kwe kujja ng'ayitaayitawo mpola. Najja ng'asembera. Wabula wano abantu bajjudde okukamala. Yeetaaga kasheuta. Just step back, please. Sorry, I'm gonna have to ask you to step back. Sorry, I'm sorry. I got somebody. I gotta talk to somebody. Can you Banayi kamba yiteko. wait? Wabula olwaleero kamba njulire webusaiti yaffe empya ey'omulembe kw'osisinkana firimu zonna empya n'enkadde ate nga ziri mu maloboozi g'abavijja ab'enjawulo era ng'osobola okutufuna ku Google Play Store wandiikamu Picha Enjogerere oba n'owandiika direct awo ku ssimu yo www.pichenjogerere.com. Ffe tuyina firimu ezaalagirwa oyagala action, oyagala love story, romantic oba high school. Tuyina bwa adventure buli obunyumo kamala. Nammwe abaagala obuzannyo obw'enjawulo bonna mwe buli. Oli luddawa mu kyalo, mu kibuga, oli bunaayira oba obadde oyina wooli awo ng'oli oyagala kulaba ku sinema. Weekwate webusayiti emu entuufu etagenda kukaluubiriza yadde okusumbuwa. Picha Enjogerere mu print kibok sound magida wabula teweerabira ne banno bonna bategeeze ti webusayiti yeri emu yokka okuli firimu enjogerere ye Picha Enjogerere. I'm sorry, sir. I'm sorry. Yatuuke wa director. I'm sorry. We're at capacity. Munaye twajjudde dda. Nyina abaana babiri ng'ogasseko n'omukazi bambi shoko otunule. Will you please clear this? Twajjudde dda muve wano. I have no room. No, We have I don't. Kale I'm in the place. tulinawo oyinza tulicommending most precious. mugende ku paradise Just came from. eyo gye tuva. Nothing else. There's nothing else in the area. Tewali kyenyinza bakolera. I Mugende mu Brooklyn. agree, but then my. Brooklyn nkimanyi waliyo ebifo bisuufu naye ate nsubira kati esawa gino bajjudde okukira ku mbeera za Christmas. Please have you clear this wall. Kati simanyi kye mugenda kola. We have no beds. Kyokka n'obunyogovu butandise obbakuba. Mukazi agenda okuzza amaaso. Total fault. Munaye agaanyi wajjudde dda. Katulina kuyiyabuyiyabu ebisigadde. Bw'atyo yeetika abaana gasseko n'omukazi bagende banoonyi gye bayinza obuyiwa. Alowooza kimu tamanyi. Tamanyi dda mbutuufu bwagenda naye nga tayagala kubata. Newakuba talina wadde ekikumi. Talina kikyayinza gezaako kukola. Nalisa nayiya gye bujja amaaso ng'omusajja naye nga tasobola kuta famire ye. Era agenda fuba nga bw'asobola atobe nayo. Katrain kajja. Kyava ayitawo paka munda. Ne bakakkana erudda. Train wekatu ne kasimbula. Birowoozo biri wano newankubadde atudde wano. Akato kamutunira bambi ne keebuuza kubanga kamanyi ennaku gy'ayina. Kyekava kakwata mu kooti. Ne kajja kamudistract nga bwe yabudistracting abundi nga masannyalaze gavuddeko. Kalirako kazembuka mu kyankalanye mukwe gamaleme kulowooza nnyo bambi ku bwabwavu. Kwe kujjayo kana akalimu peanut. Why? What are you doing? Gwate okola ki? Playing the game. Ndi mu kazannyo kaffe kaliko watutandisaawo kajjukira. Nze saaga byakuzanya kati. Maama ye n'akimanya kwe kusaba wamanje kanyugira. Kazannyo kaabwe kega bwe baba balina ebizibu ke bazanya ne beerabira buli kimu. Yatunula. Oh, my bad. One more time. Kanyugayo kamu. Bali mu muzannyo. You can't throw, man. Gwe tosobola na kanyuga. Wama kanyugira nje. Kati bamu abakanyugire ye. Wait. Lindako. That's peanuts in it. Mulimu peanut omwo ate ndi allergic. Yes, I am. Neda. I just told her that. Nakulimba bulimbi nti oli allergic eri peanut nga shagala otandike kukomberera bintu by'abaana. Tuwontunulira nje mama we yabi yasinze nange nabadde kibimanyi. All right. Your mom's slick, isn't she? Mama wo mulimba ndowooza ye. Babu.
akakanyuje ate tekikoje musatu ebyasente tatandise okgenda maaso nobyerabira kyava yeetika kawale n'akateeka ebbali kano keekaana kazalira ebyaddala okuva mu mukazi ono njagala okimanye nti kwagala okamala nange bwentyo why byonna basabasala za katonda zo kakyava zaaba serya kato kale zikabatunulira eno ye family eri complete kagenda okulya nga kalekeddwa ebweru kyava akadiza I love you okimanyi naawe masina kugamba oli musajja ne kakimanya nti bambi akafaako nako kwe kujja kasobolera ebbali ku ntebe kasobole okuwumulira abo bambi baabo kakanyino basajjawo olunaku balumale mu train enkyawe bajja otandikira bagezeko yiye binaba bisobose katrain kayina okuzunga kumpi olunaku lwonna bwe katune kakwate kuba okweyongerayo nagambye tuli kasinema akayitibwa Where God Left His Shoes katonda we yaleka engato ze amakulu gaakyo gali nti si buli omuntu asobola okugezako sikana omukisa gw'abantu abalala bagagga ng'abo kwegamba abantu nga bawava muno bamuhoji be bantu abasobola osiikana katonda we yaleka engato wabula abantu ng'aba Paulo Mulo Peter Ashoka Bakawulu abo basiikana katonda we yaleka Lugabire ne balyoka basirana ne baddale mukati kwegamba si ku nsi nti buli omu alina omukisa gwa munne mubaamu abakeerogezako sikana omukisa ogwo oba katonda gw'abataddeko omukono abamu kufe ne kitulema naye sigamba nti ate tuba tukomyawo naawe osobola okuba oluvannyuma n'osikana katonda waba yaleka engato n'olyoka otandikiraawo yakayisewo ya God Left His Shoes VJ Junior nga bulijjo okuva mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 ne mu CD International Star Shoppers Arcade 11 Plaza wachika ubushika nabo kanagamba esimu eri 0774 546245 Kurame tegese mu Uganda Limited bakabaka basipewa masimu ane Kampala obe Uganda bashikaniwa Kureni Plaza nagamba esimu yabwe eri 0772 993 999 You gotta let it go. Nekabaka nashemire okagala banange mukama abankumire mwiraba mugezeeko okunoonya katonda gye yaleka engato tomanya mukama abankumire. If the sun don't shine forever, you gotta let it go. And you gotta let it go. And you gotta